mu nnyumba ne ngenda muzigo. Bwe ntyo ne ntandika obulamu obupya. Ne ntuuka mu muzigo, sirina kyakuliisa baana, sirina zinaasasulanga mu muzigo. Ne ntandikako akabbaala ne ntunda ku walagi n'ebigaana. Bwe byagaana ne mbeera ne mukwano gwange nankwatako nansomeramu nga ye ku kkubo aluddeko. Nange ne nkwata eri ekkubo ne nzira ku kkubo. Ne nvuga ekkubo. Omusajja yafa ng'omwana asooka wa P1. Buno obubiri buto. Navuga ekkubo mwe nkuliiza abaana bakulidde okwo nvuga kkubo naye nga n'omulimo bwe mbaga tebategeera mulimu gwe nkola. Buziba ne mbagamba ngenze, maama olagawa? Ko nze ngenzeeko mu bbaala naye mwegalire. Ne baggalawo ne nzira ku kkubo. Osangira abatamiivu nange ne nnyingirira ate ebitamiiza byonna nga nze buli kitamiiza nkikozesa, buli ekikuba kyonna nga nkikozesa. Ne nvaako awo ne nsanga buli musajja ne njoola. Bwe ntyo ne nkuliza abaana bange mw'eyo mbeera. Era kuba nali sina ssente tebaasoma. Naye nasobola okubabeezaawo nga nsobola okusasula ennyumba n'okubaliisa mu mulimo gwa kwetunda. Naku lwe ntalyerabira mulimu guno nagenda n'omusajja yali alina ssente ne mukwata mu nsawo ne muggyamu ssente. Yali atamidde ne muleka mu luumu nga yeebase, nze ne nfuluma. Kumbe bandabye wenkutte. Bwe yafuluma mu luumu n'ababuuza omuntu bw'ati ne bw'ati akuttewa nti akutte awo. Omusajja n'angoberera n'angwako. Naye olaba nawona olunaku olwo obutafa siridda mu bwamalaaya kuba omusajja yali amazeewo olw'essente ze. Naye ekirungi nti nali nkyazirina era nakwata bukwasi ssente ze, kaali akakadde kamu. Nakwata bukwasi ssente ze ne mugamba tonzita, tonkola kintu kyonna taata nsonyiwa, naye ssente zo ziizo ndekera obulamu. Nizibwa bonna ne batusanga mu bifo eyo gye tubeera ne batujja ku makubo. Bajja batubuula kale bakutandika naye omulimu guno bw'obanga olina akukutte ku mukono osobola okuguvaamu. Oli mukoowa, oli mwetegefu oguvaamu. Butuufu nze nali nakoowa naye nga sirina lugendo, sirina mulimu gwe ngenda kukola, mbeezeewo baana. Bamala okutuuza mu buntu olwo ne batuteekamu eby'omu mutwe, batuyigiriza ebyalaani ne batuyigiriza enviiri. Bwe tumala okuyiga ebintu ebyo babeera n'obusente bwe batuwaayo ne batuwangayo okutubuzaabuza embeera ziri. Ne batubeera nga batulabirira. Bye sirabira kintu kimu bwe kityo wabula nkijjukira muli n'okukaaba nkaaba. Nijjukira lumu omwana wange yambuuza, mami mu kukola omulimu ogwo nakomawo omusajja yankozesa. Mu kunkozesa kuli ne nvaayo nga ntonnyo, yankozesa bubi nanvaayo nga ntonnyoolokoka omusaayi. Kye siryerabira nakati. Omwana wange nambuuza, mami obadde ki? N'akaaba n'okukaaba njukira omwana wange. Nambuuza, mami obadde kuba ndaba nga nkomangawo ku makya musibiramu. Ne mugafa uggalawo nkomawo ku makya. Mukudde mami nambuuza, mami obadde ki? Kale nga gyeri gw'ofuna oli n'akuwayo 5 ku 5 ezo wakulya buchipusi n'olaba ng'obase. Ofunayo w'omutwalo oyo yaba ayagala oba akukeeserezeeko ale gwe naye mwekimuli ky'oba tosobola. Kale tugeze olunaku mu kiro ekyo n'onyuka oba n'ebiri gy'ekitundu oba kisinziira nfuna ki gy'oba ofunye. Oba 3 oba ofunye 3 ng'olaba oyiseewo. Kanyizaako mbeera ebadde embi nnyo nga bavuma nga si bantu. Ng'olaba omuwala mulungi nnyo naye ng'avuma n'ogamba liba nno omuwala yakulirawa. Tojja mukuba, tojja mukwata, tojja musiba kuba talina musawo gwakoze. Abasajja ekisooka agenda n'atwala omukyala kugamba n'amujolonga ate engeri abasajja gituli akwata abasajja bana abakazi bana n'abukwata kati bwafuno n'afuna oli omulala kakati ono n'atandika gwabadde naye n'atandika omujolonga ebintu ebitaliimu. Twakayamba abakyala 160 okuva twatandika ng'abakyala bano tubabudaabuda ne tubazza mu mbeera z'obuntu era ne babanga basobola okudda mu community. Abamu balina amaka, abamu bakola business, basharinga sewing machines, nga basharinga hair dryers. N'ekitongole ekya Tika kituyambye okulaba ng'ebintu bino batuweera ddala ebintu mu bujjuvu
era abakyala tebagenda kulwanira hair dryer, tebagenda kulwanira byalaani, wabula bye batuwadde bitumala. Tuyinza okukyusa mbiko tekyali ya myaka giri egy'edda. Edda tumanyi nti ebintu bingi nnyo ebyakolebwanga ku mbiko ebitali birungi. Naye kati tulaba ababuulizi b'enjiri amakanisa mangi gameruse enjiri ebuuliddwa abantu bakyuse mbiko ekyuse ekibuga kati kikyuse tekikyali kiri ekibi ennyo nga bwe twalowoozanga newankubadde tetuyinza era kwewaana nti kirungi kyatereera nedda bingi ebikyetaagibwa okukolebwa mu mbiko nga okugeza nga kino ekitongole kye tukolamu kisangibwa mu mbiko rehabilitations ez'enjawulo eziteekeddwa okuvaayo ziyambe. Waliyo abaana ab'obuwala b'oyinza osanga eyo nga babonaabona, abaana ab'obulenzi b'osanga babonaabona. Tuyina abamu be bayita ba boys like kitongole bavubuka beekuŋŋaanya ne babeera nga bo be batulugunya abantu ku kyalo. Kubanga olunaku lwaleero badoneetinze ebyalaani era si byo byokka n'ebintu eby'enjawulo okusobola okulaba nga banyinafu basobola okubaako n'ekye bakola. Okufumbirwa nga taneetuuka n'afumbirwa nga mwana muto myaka 13 myaka 14 n'akyawa obufumbo ne yeekyawa n'avayo nga adda ku nguudo kwetunda okufuna ekyokulya. So tusaba abakulembeze ate nange nga neetwaliddemu ne tusaba abakulembeze baffe bakyamani b'ebyalo banaabakyala okulaba nga bakola meetings eza community okuyambako ku baana abo ate kwongera okufuna ebitongole nga bino ebivaayo ne bikwatira ku baana bano. Kyayogedde nti yavaayo n'atambula mu community. Tusaba nti bwe bakwatidde wamu n'abakulembeze tusobola okuyamba kwabo abaana ab'obuwala abateetuuse nga babatadde mu bufumbo n'abazadde okulaba nti omwana ow'obuwala si kyakufumbirwa okulaba si kyatunzi kulaba ng'asobola oyo omwana ow'obuwala asobola okuvayo ate n'abeera nga Diana. Equipmental hairdressing equipmental donations as well. The reason why we have chosen Buikwe Touch Rehabilitation Center is basically Buikwe, Jinja and Kampala is an express highway for transportations, and due to this situation there is a very unideal situation going on through workers for teenage mothers. Due to this situation we wanted to give a chance to Buikwe Touch. We wanted to give a chance to teenage mothers in order to make them give them support to have a more beneficial way of working.